yasoose ne yeebuuza ati nga ffe bannabyabufuzi tetukayanira bintu wabula tulina obugero obugamba ate buli namu constitution yammwe yennyini power belongs to the people. Abantu be baneesalirawo ne balaba wa gye badda. Waliwo atayagala kgenda we balya bisiike n'asigala eri ku mukene. Wadde wange WNRM yandisoose era ne yeebuuza kubanga yakajja mu bukulembeze. Nawuliddeko nti ne council chairman yabaddeko yakyogeddeko itegeeza kibaddeyo nga bakikola ki nga bakimanyi n'enkiiko zibadde zitambula. Kati ye yakajja alina tweyungako bweyunzi tutambuze ekintu kigende mu maaso. Ate obukulembeze bwe tulimu si bwagamba nti tukayanira bukulembeze wabula ffe tukola nkulaakulana. Era Kampala City ensimbi zeetuwa ne message gyetuyisaamu yonna eya development tugamba tudevelopinga bitundu byaffe so sikanira byabufuzi. Kati ffe lundi guli kanse yaliwo yali yakitegeera ne mbavuma nnyo nayo yaliko wadde yaliwa NUP. Ffe twakirwayo Mukono district yonna twagiwaayo ebeere etwalibwa Kampala City. Kati ye engeri gye yakajja batandika wajamu engeri gye bibadde bikola ki bitambula. Tekirina mataba wokka wabula jakisanga n'erina kifuma akisangewa twatwalibwa dda era obukulembeze bwaffe tusaavingibwa wamu ne bali ab'e Kampala City. Ekisanja kino tulina okukola eddwaliro, tulina okukola ekitebe kyaffe n'enguudo ze twatandiseeko. Ebirala tujja bikola ate mu kiddako pozi nga tufunyeyo n'omulala atuyambako kuba munnaye naffe ensimbi si ze tulina ennyingi. Ebyo ebintu bye tukwatako biri mu buwumbi na buwumbi bwaki bwa nsimbi. Naye singa tuba tubifunye ffe Munamata tusuubira tujja kubeera ba mulembe n'ekibuga kyaffe nga kirungi nnyo ekyeyagaza.